Tubadde tukyali awo internet nebuutikirwa ebifaananyi by'abagole mwana wattu nga bonna basajja. Musajja awasizza musajja munne, content waataatutuuse nga tewaliiwo. Mwana wattu njagadde okubeera nga nkutegeeza abantu abamu aba misinterpretinze ebifaananyi ebitambudde ku social media platforms ez'enjawulo nga bagamba mbu omusajja awasizza musajja munne, abalala ne batandika okubeera nga babitaagingako ensonga y'ebisiyaga ekutte mu ggwanga wansi ne waggulu. Mwana wattu nandyagadde okubeera nga nkola clarification ku nsonga z'ebifaananyi ebyo bye mulabye, ekyo kye bayita content. Naddala mu ggwanga erya Uganda buli omu content akitegeera bululwe. Nanti w'obuuza kino oli ng'agamba nedda just content, w'obuuza ono no just twadde tukola content, ogerawo nanti twadde just tukola content, oyo nze nkola bukozi naye content n'ebisigadde ng'ebyo. Naye abakomediani abo actually be bamu ku ba uprising comedian mu ggwanga erya Uganda, kubanga ba elevatinga bagenda waggulu, tebali mu kubeera nga badda wansi bukyanga bajja ku scene, bali mu ku elevatinga nga bagenda waggulu. Amakulu mu kyo madaala gaabwe ag'okubeera nga bayitimuka okusingako awo ga ebiseera byabwe actually bitangaavu. Sami ne Shawa be baalabikiddemu ebyo ebifaananyi gwe atabamanyi abo bakomedian mu ggwanga erya Uganda, neera tomanya bandibeera nga babadde ku video shoot, tomanya bandibeera nga waliwo skit gye baagala okubeera nga baleeta eri abantu naddala bafaani baabwe nga bakikoze mu context ya kubeera nga bewasa, kubanga iseduo comedian bagiyita batya, bo bakwasaganya emirimu gyabwe nga bali babiri, so kibanguyira nnyo olw'ensonga omu atera okukola skiti zaabwe ng'omukyala, omulala n'abeera omusajja. Nawe mba mwala bulunnya akayimba ka Lydia Jasmine w'otabadde visualizer ne official video beba actingamu, neera omu actinga ng'omukyala, omulala na actinga ng'omusajja, so kibanguyira okubeera nga bapataninga up bulungi nnyo, kibanguyira okubeera nga bakwatagana ne concept webeera nga yambaga nti tebatawanyafuna muntu mulala, omu ya actingawo ng'omukyala, omulala na actingawo ng'omusajja. Naye nga mwana wa taata, mwana wa maama, content wataatutuuse content wataatutuuse Katonda y'amanyi. Wano kwese Max Media tweyongera okubeera nga tubajjukiza subscribing on notification bell, ebisigadde obituleke, tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino.